ebyokulina binezebwa ku nnandata kuni ku myalo egy'endawulo okuli ogw'ekiyindi kole mu disitulikiti y'ebuikweta kuno gwa Kyanja mu disitulikiti y'e Buvuma nga bakuuma eddembe abapoliisi dakuna ba UPDF balemesa omubaka omukyala w'e Buvuma Suzani Nakaziba mugabye okubona ng'ate akuba olukungaana ku mwalo gw'Ekyanja bukali mitundu eby'ebwema. Poliisi y'okumaadhi yademye buli maato aga buli kika okuva ku mwalo gw'ekiyindi okubona nti golekera mitundu by'e Buvuma kino nga kyasanaliza ebyentambula olwona abataka b'eyo baba nga te bebawaako. Abataka n'abandi bakulembeze boogere ku mbeera eno era bavaayo okubona nga te bavumirira ekikola kino ekyakolebwa poliisi. Ne mu nsi ze balwana nga Ukraine ne Russia era olabayo abagamba nti bateese si lwakuba omuwa amaanyi naye ku lw'emirembe. N'olwekyo Buvuma tulina obuzibu nti ffe tulina entambula yaffe maato tugenda ku mazzi oli bw'anaatambula ekiro ate nakyo buzibu naye ne waba waliwo obuzibu mugombolola erimu tebulina kukosa ate magombolola malala. Bayungudde abawanvu n'abampi kusinziira ku ntambula eva Kiyindi kudda Buvuma mbeera esanyaladde era abantu tuli benyaku tetumanyi kiki buzibu ki. Newankubadde tuli mu gavumenti tulimu NRM ekyo ekintu si kirungi kuba leero kikosa oyo opposition naye enkya naawe kikukosa. Otunulira abantu ababadde bagenda ofunamu ku mukolo nti ebitanda ebyaguliddwa bamaama abazaala okubyeyambisa omubaka abatalese kintu kibi. Obandi kubagwire mu mbeera ng'oti neno yawesekale okubanika n'omubaka akiikira abantu bavuma mu palamenti Robert Migadde Ndugwa era ngono yabuzeewo katono kuba nga te eryatuli balitomera olwoni agwe mu maadhi. Ono yakanze kwewozaako eri poliisi nti omubaka akiikira bavuma mu palamenti ya Uganda nga bakobera alinga afuuyira entamendere. MP Robert Migadde Ndugwa yapondose yaira ku mwalo gw'Ekiyindi yeyagaina adume na poliisi y'Ebuyikwe Division ononga ni Lokoto okutakunole akulira poliisi y'Ekiyindi Ebi ononga ni Mondo era omumbozi y'akafubo nga bayisanya nti amaato gabe nga tegairemu okuba nga oboolyawo gatambula. Omubaka Migadde yeyongereyo okuba nga te yajja ku mwalo gw'Ekyanja yabaye tegekezebwa omukolo gw'okuzoona ku lw'abakyala wabula nga ate yena bamudemeire kweyongerayo okuba nga ate atuuma omwalo guno. Mu kusooka omubaka Nakaziba bamulobera okuba nga ate ayokola mitundu by'e Buvuma kyakoze n'okusalinkiriza okubita mitundu by'Essenyi paka ku mwalo gw'Ekyanja. Kyokka ng'eno amakuba goleka nti bamukubireyo bubi ino nga n'omu ku muntu asa amaiso yagoloziizaako. Tujja funa olunaku olulala nga tukolaganye ne bannaffe ab'ebyokwerinda n'ebirala ne mu maka munange tujja kugezayo omukolo gukole ki. Omwogezi wa poliisi mu bitundu byasezebwa Helen Butoto ku lukomo lw'essimu bingi byatukoberere ku ebyo byabairewo mu kwampa gweruuyi eyo. Lwaki entambula yabaddemu twase ne tugikakunyako nti twetuubira abantu bano gye badde balaga ebwema twetusuubirayo nti bajja kuleetayo obwegugunga kubanga nti emiitingi eyo gye badde bagendako ebadde teri mu mateeka. Joro Kafuko nawusakire bino ku lwa Baba TV Amakonde.